nze Senga Phiphi. Welcome back to my channel. Olunaku lwa leero nzize ne fitness kubanga tuli mu biseera bya coronavirus. Twetaaga okubeera nga tulina okola exercise etuyambeko ku coronavirus. Muli mutya bamikwano? Mbadde nsiriikiridde nga mbuze nga gyendi nga njiya. Leero sigenda kwogera bingi nnyo, just njagala kwogera ku eno exercise egenda otuyambako mu biseera bya coronavirus, nammwe abaagala osala olubuto n'okuzzaayo ebbeere lyaffe. You want to lift up your boobs? Jangu join Senga Phiphi. Leero tuli wano ne KGB fashions. Oyagala ngoye, oyagala ngato, oyagala ki? Ngoye z'abaana, oyagala ngoye z'abantu bakulu, oyagala zizo oba oyagala za mwami? Gw'omwami oyagala suuti oba? KGB fashions. Thank you for supporting my channel, people. Tufunye sponsor agenda okusabonsalinga channel yaffe era nga tusaba mumuwagireko mwabambazi oba okitegeera. Engoye zineeno ziva ttake ne zigenda mu nsi ez'enjawulo. Oba oyagala lumu, oba oyagala ki, oba oyagala ndibota, oba oyina edduuka, batuukirire ku nnamba y'essimu eyo gye tutadde kuyogerako nabo. Tebaseera mukwano, mujja kuteesa, eyitibwa KGB fashions. Thank you. Tuzeeyo wali eri ku exercise. Omukyalo oyagala kusala lubuto, oyina okusala emmere n'oyooka osala olubuto ng'ogattako exercise. Oyina okusala calories ezibeera mu mubiri gwaffe ze tufuna oluvannyuma lw'okubeera nti tulya nnyo ebintu ebiwoomerera. Kendeeza sukaali, kendeeza chocolates. Chocolates are not good for our bodies. Zirimu calories mungi. Kati gw'omukyala kola exercise otuuyane osobole okufulumya calories ezo. Oba okitegedde, woba oyagala okufikisinga muscles ez'omulubuto, eyo ye exercise gye tukola. Muscles ezo ne zifikisingibwa naddala mu abakyala abaazaala after birth. Olubuto lwaffe luno lugejja ne luliika. Olubuto tulina okuddamu ne tulufikisinga. Figo ogiraba, nze ondaba. Tubeera n'ennyama eno ey'omu nkwawa n'ennyama y'omu mugongo. Omukyala exercise ey'okuwanika emikono emalamu ennyama y'omu nkwawa ne mu mugongo. Abakyala abalina ebisambi ebinene mu kisenge si birungi. Kola exercise eyo gye tuyita donkey kicking. Osale ebisambi ate ekuyambako n'okufikisinga emmanayo weebanga yagaziwa. Eyo exercise eyambako omuntu nga walala oba bamuyita fistula ng'otonnya. Era eyo exercise kubanga esiba akawago kali akaba kaagaziwa ne kaddamu ne katereera bulungi. N'olwekyo donkey kicking woba oyagala okukola ebbina era osobola ogikozesa. Nze lwakuba saagala bbina Phiphi. Kati eno gye tukola eno essaawa eno ey'okuwanika emikono, eno gye twagambye ejjamu ebinyama bino eby'omu nkwawa ne mu kaleega. Waliwo abakyala nga weesiba akaleega n'ofuna ennyama mu mugongo eyo. Ennyama eyo si nnungi nga weeyambudde. Yeetaaga n'okolayo bu exercise obwo bw'okuwanika emikono. Kati eno gye nkola efunza ekifuba. Abakyala abamu balina ekifuba nga kigazi. Ekifuba tukifunza ne kikomawo, amabeere gano ne gakomawo mu shape oba ne gakomawo mu position entuufu. Gaba gaagwa eno n'eno oluvannyuma oluusi lw'okuzaala. Waliyo n'abataazaala naye nga balina amabeere amabi. Kati eyo exercise ey'okufunza ekifuba ng'ogaziya emikono bw'ogikomyawo eyamba. Sigamba nti kozesa dumbbells. Oba tosobola dumbbells zireke kubanga si buli omuntu azikozesa. Ojja zikozesa ate muscles zoonooneke kubanga exercise ebeera ya mitendera. Tutandikira eri wansi n'osooka oyokya fats ezibeera mu mubiri, then n'oyooka otandika okukozesa zino dumbbells. Obeera tonnatuusa tozikozesa, osobola okukolerawo nga nze bwe nkola bwentyo. Obirabanga ebyangu era ng'obinyooma naye munnange biyamba. Waliwo abakyala balina ennyama y'omu kiwato
nga oyina tubiyita simanyi bihipo oba hipo birabidde naye bibeeraawo mu kiwataawo nga tebitegeerekeka nga woyambala empale nga bibeere ne mabega nga bisaza ebinyama ebyo n'olwekyo omukyala gw'omuwala ali eyo yenna ng'oyina ennyama eyo weewala okwambala empale ezitatuuka mu kkundi empale empanvu nga tetuuka mu kkundi yeereeta ennyama eyo gyewale yambala empale ng'esibira waggulu mu kkundi ne weeba legging gisike ng'etuuke waggulu mu kkundi ne weekiba sikaati gisike etuuke waggulu mu kkundi ebeere nga tereka nnyama eno ey'ebweru ng'eriise oba okitegeera then oyooka okole exercise eyambako okusala amasavu oba okitegedde mukwano twagambye KGB Fashions contact number yiyo osobola ba contactinga gw'omukyala ali wano ku kyeyo ng'oyagala engoye ez'abaana ezizo party dresses abaami ensawo ennungi ebintu bya layisi yogera nabo bajja kuba babikutuusaako wonna wooli oba okitegeera ebintu biri ku mutindo tuzzeeyo ku exercise yaffe tuzeeyo abakyala tukoleyo ka exercise leero nagambye sizze kusomesa nnyo omukyala ng'oyina emana nga yaleeguuka exercise eyamba okufikisinga emana yaffe neddayo bulungi omukyala nakugamba nga toyima nga toyina feelings exercise eyamba noddamu n'ofuna feelings omukyala ng'olumisibwa mu periods ng'ogenda mu periods kola exercise wonaakola exercise n'otuuyana ogenda kuvaamu ebintu nga toli mu periods naye oveemu ebisaayisayi nga biri awo ebityo ebintu nti ebya black ebyo ate buli omukyala wootagwamu omusaayi munda owunya obeera owunya bubi buli wotuuya nawo ti ng'ovaamu ekisu kiveeyo wansi ne kiwunya so n'olwekyo twekubirize okolaakola ku exercise obutonotono n'abaami nammwe mukole ku exercise kubanga nayo nnungi nnyo gye muli omutima abaami baffe balina stress kulwokuba kati temukola obeera ne stress buli ssaawa kola ku exercise egenda kuyamba okubeera ng'omutima gutereera ne guvaako fats nga pressure tekusumbuwa wadde oyina pressure waliyo exercise eziri ize era z'osobola okukola mbasiibudde KGB Fashions temwerabira bamikwano mutuwagireko mweraba nze ngenze tusisinkane mu video eddako eyitibwa style ewoomera abanene bye bye